Mu mawulire amalala abatuuze abawangalira ku kyalo kiti ekisangibwa mu Kasangati Town Council beemulugunyiza ku ngeri abantu abatunda ebyokulya mu kitundu ekyo gye bakolamu emirimu gyabwe. Bano bagamba nti ebifo abantu bano mwe bakolera bikyafu ebitagambika. Ekyalo kino kisangibwa ku luguudo oluva Matugu okudda e Kasangati ng'ekikwaniriza gy'emyala. Emikyafu egirembesemu amazzi kyokka ekyewuunyisa be bantu abatunda ebyokulya naye nga bonna tekuli afaayo okulaba ng'ayonja mwala guno. Embeera eno ewalizza abakulembeze b'abavubuka mu Kasangati Town Council nga beegattira mu kibiina kyabwe ekya Kasangati Youth Leaders okuvaayo okukola bulungibwansi nga bano beetegekera olusirika lwabwe. Kiba kitaasa bulamu bwammwe okwenyigira mu buyonjo. Si bavubuka mwekka n'abantu abakulu nabo kibakwatako so lwakuba nti ffe abavubuka ffe batunuulira nga bakyalina amaanyi. Twagala obuyonjo bubeere nga mu kitundu bukola ki engeri y'Ebola gyatandise okubeera mu nsi. Naffe twekolako tutereeze ekitundu kyaffe kibeere nga kiyonjo. Abatuuze bagamba nti baawaayo ssente okutwala kasasiro naye nga be baakwasa ttenda tebafuddeeyo. Ate nga namuno tulinamu abavubuka abatalina mirimu. Nze mbadde nsuubira nti baali badde batoola ku ssente ezo zebagira ez'obuyonjo ne basanga ebisaaniiko bimaze okukuŋŋaanyizibwa ne batuweereza buweereza mu motoka kubanga naffe eno ssente tuzaagala ate bo bazitwala ate tebayonja. Hajara Nabulya nga ye kansala w'ekitundu kino alina byalambuludde. Kati tubalaga nti bannange balina baba baluddewo nemusobola okwekwatirako ne mulongoosa ne mwokyako ku kasasiro omu ate bali we batuukira ne batwala oyo abeera aliwo naye baba bukungaanyaawo kituumu kya kasasiro. Angela Kanyaba akulira akakiiko k'ebyobulamu mu Kasangati Town Council agambye nti bagenda kukwatagana n'abakulembeze okulaba nga bagonjoola ensonga eno. Either tugenda bafunira akatale akatuufu tubazisa bave ku nguudo okusinga okukolera awantu awakyafu. Baana bo tebasobola kwekolamu mulimu, tebasobola gamba nti oba tulondemu akakiiko tugambe nti kano kakola bya bulamu tuyonje emyala emala okulabe nga bwe kubadde kufaanana. Angela Kanyaba akulira akakiiko k'ebyobulamu mu Kasangati Town Council agambye nti bagenda kukwatagana n'abakulembeze okulaba nga bagonjoola ensonga eno. Nga tubajjako bonna abatundira ku tulabe nga tukola ekibuga ekyo because so far Kasangati is going to become a municipal council very soon. Mu ngeri y'emu abatuuze abawangalira okumpi n'oluguudo lwa Sona Road mu division y'e Rubaga bafunye essuubi oluvannyuma lw'abakulembeze abatwala division y'e Rubaga okuvaayo ne bakakasa nga bwe bagenda okubakolera oluguudo essaawa yonna. Sookera ddala twebaza Katonda Sona Road yatuuse n'ajjukirwa kyetwasuubira oba kyetwasuubiza nga abalonzi baffe tukituuseeko. Kale nammwe abatuuze abali mu Makindye abagabo owulira ng'olina obusobozi obugulayo okwo ku mafuta okuyita mu kaguudo bwe tujja kuwa tekinika advice okuva mu bayinginiya tujja kuwa n'ebyuma ng'oteekemu amafuta. Luno lwe lumu ku luguudo abayise lwe beeyambisa okusala kalipagano k'ebidduka wabula nga lubadde mu mbeera mbi nga n'abakulembeze bamaze ebbanga nga basuubiza okulukola ate nga ne bannabyabufuzi babadde balukozesa okunoonyezaako obululu. Enkuba bw'etonnya bisota bibeera bingi nnyo. Obugomo obwo neggulire eryo nzikiriza nkuwummuzeemu katono ate nkomewo n'amalala.